Nnyonnyole bannayuganda yafunye atya emmotoka Museveni ze yakwatira mu Arua era lwaki baziwadde obukuumi bwa njawulo bazibisse bazikwese bannayuganda bonna paka mu maka ge magere. Now olunaku olwaleero mu parliament wabaddewo okuteesa kwa lipoota eyaleetebwa minisita wa Gen.M7 amanyiddwa nga David Muhoozi. Ampuliriza, David Muhoozi olunaku olwaleero gamumyukidde mu parliament era ng'atuuse ekiseera n'atunula bunzibiridde. Olwaki bino byonna bituuseewo kiddiridde kajojijoji w'ebibuuzo amubuuziddwa abali ku ludda oluwabula gavumenti nga bakulembeddwamu Mathias Mpuuga nga abakulira. Ampuliriza, olunaku olwaleero gubadde muliro era ng'ebintu bitambudde nga okusinziira ku ludda oluwabula gavumenti lw'olugamba oba lujunguludde byonna ebyali mu lipooti eno ne bigamba ejjudde obulimba ya bunnanfuusi ya bufere era terimu yadde biruubirirwa na bigendererwa bye baagala kuwulira ebyo ebiruma bannansi. Ab'oludda oluwabula gavumenti bongedde okuluma ejjiiko. Ampuliriza, bingi ebigenze mu maaso. Mu ngeri emu njagala tutunuulireko ku bintu ebirala. Abantu bagambibwa okubbibwako ettaka ne baani ababba ettaka. Linda owulire erinnya lya mutabani wa Gen.M7 we liri involved mu kubba ettaka ng'ate ne baakozesa tayagala boogere nti yali emabega w'okubba amataka g'abantu. Ebirala bingi byenkuleetedde olunaku olwaleero nzikiriza nsooke nkubuuzeeko bwe tuvaayo tusobole okuba nga tutinattina tweyongere mu bigambo ebirala. Musibyeyo mutya buli omu gy'asinziira okuba nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Njagala onzikirize butereevu nsobole okuba nga nkutwalirawo mu mawulire agasoose olunaku olwaleero. Ampuliriza, waliwo amawulire agafulumye tetunnaba konfaminga bulungi agagamba nti emmotoka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zaamuweereddwa, wabula newankubadde kyategeerekeseko nti emmotoka zino zaamuweereddwa nze sinnaba konfaminga sinnakakasa, naye bwe kiba nga kituufu buzibu ki obuli mu kumuddiza emmotoka ze kubanga zize, wabula waliwo abantu nga bo emimwa gibasiiwa nga sente ze baabawa ze baabagulirira nga bawulira baagala kyonna ekijja bakyogereko oba bakyogeddeko mu kutegeera oba mu butategeera naye nga bakyogeddeko. Njagala tufune akatambi kano katono nnyo bwe tukavaamu tugende mu mawulire amalala. Nnyonnyole bannayuganda yafunye atya emmotoka Museveni ze yakwatira mu Arua era lwaki baziwadde obukuumi bwa njawulo bazibisse bazikwese bannayuganda bonna paka mu maka ge magere. Kyagulanyi ne Kaluveni Kayanja si buli kimu ndi munakitegeera kubanga oyinza okujja n'obuulira abantu 10 nga wabuulira ekintu kimu ne buli omu nakitegeera lulwe. Bobi Wine si yeewadde emmotoka ezo, kitegedde sebo. Bobi Wine si yeewadde emmotoka ezo. Omuvubuka ono Kaluveni Kayanja luli navaayo ne mwogerako bye yali ayogera ku Bwakabaka. Ndozaamu mwali mulowooza batuli mu kusaagamu obusaazi. Abavubuka munnange situganye baaba wakasente ne baaba wakasente kati bo baliwo okukuba buli kimu kye balabye. Bobi Wine si yeesiba oba si yali yeewambako emmotoka ezo. Abazimuwambako era bamazinga okulaba nga talina musango ne bazimuddiza. Kati gwe bw'oba n'ekintu kyo nga baakitwala oba kikuddiza okigaana. Njagala Kaluveni Kayanja obeere ng'olowooza ng'omusajja omukulu. Lowooza ng'omusajja omukulu ne bw'oba ggwe mu nnimi. Bw'oba n'ekintu kyo nga badde baakikutwalako oli bw'ajja nga nkuddiza ekintu kyo gwe kigaana bugaanyi. Okumuddiza emmotoka baba balina zimuddiza kubanga bakimenti zaali zaabwe ate zaalina musango. Muleme kubudiisa bubudiisa bantu buli kadde nga bwe mujja mulimba bulimbi bantu. Muleme kubudiisa bantu buli kadde mujje nga mulimba bantu muveko propaganda gwe muleeta buli kadde. Abantu mujja mubagamba birala bikino ugamba kino. No, abantu bakakati bategeera.
era kyova laba nti oyogera ebintu nga naawe olw'obusente bwe baakuwa bwakufuukira ekizibu kati olina okuvaayo noyogera ne ku byotamanyi kyova laba nti wazze ne byoyogera nga tobitegeera. Ezo motoka zaali zaani yakola musango ki gw'omusango gyaggwa gitya baali bamuvunaana emmundu yali agirina Bobi Wine baali bamuvunaana nti yalina emmundu yali azirina era omusango gwaggwa gutya. Calvin Kayanja ebintu byakulowoozaamu omuntu omukulu lowoozaamu nga ggwe tukimanyi wooli awo mumufuna babawa bye mwagala naye ate lowooza ne ku bantu abalala. Nsuubira amagezi galina kuba mu muntu nga ggwe omuntu gw'olina okuba n'amagezi tujja mala bagamba nga gabazzeemu buzza. Kyogamba zize bakwatira ku kizinga zo tebazimuddiza kabatuulamu butuuzi ne balaba nga tebalina gye bazitwala kuba nnyinizo waali babeera nga bakimanyi tebalina gye bagenda zitwala kitegeera naye gwe bovaayo noyogera ate ebitakwatagana mba sikutegeera. Okay, ampuliriza awo bwe tuba nga tuvuddewo oyo ye Calvin Kayanja but of course ffenna tumanyi entegeera ye yeeyo. Njagala kubeera nga nkwongerayo butereevu nnyo mu mboozi endala. Ekibba ttaka kingi era kikudde ejjembe mu Uganda. Naye of course ababba ettaka tubamanyi. Ababba ettaka gw'omuwejjere tosobola kubba ttaka. Kyokka ate n'ayinamu ku kasente tasobola kubba ttaka nga teyeeyambisizza bali mu buyinza. Kale nno kino kiba kitegeeza ababba ettaka ly'Abannayuganda beebo abali mu buyinza. Waliwo akatambi kenjagala okupuleyingira. Akatambi kano kalaga nti Gen.M7 ono ye mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni nti omu ku bantu abeenyigira butereevu mu kubba ettaka ly'Abannayuganda naye nga bayita mabega. Njagala tufune akatambi kano bwe tukavaamu tugende mu mboozi endala gye nnina olunaku olwaleero. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 Era mu kumubuuza ebibuuzo nti baŋŋambye okolera mutabani wa pulezidenti Gen.M7 nti yakutumya ogubaganya abantu bano. Kino yakyeganye mangu nnyo n'ategeeza nga bw'atalinaako kyakimanyi wabula oba muhoozi naye ettaka eryagala tamanyi. Bw'atyo n'addamu nga bw'atutiisatiisa temugenda kubaako kintu kyonna kye mufulumya ate era temugezaako okunkwotinga nti njogeddeko nammwe. Atina musigagana naye kamanyi mu ngeri entuufu kibula lwaki mbadde ngambye mwana kali masookadde tugadde nkuresimu ngomye ogenda kujja naye dealt in these things. I have talked to those Ntagandas mu bintu ebazi bayita okubira Ntaganda n'omukama wange bangambye waliwo ABCD tukoze tutya nakubuulira naye n'omubulira ekituufu ti naye abantu abamu basengudde nga basasudde lwaki basasula netuwonya kero. Ono nno ne yeerabira nti amawulire twagasoma ati ne tugakenkuka kubanga bw'okkiriza okunsisinkana tolina bw'oyinza kwegaana nti tewandabyeko oba tewayogeddeko nange. Ekifo kye yatuwadde ne ŋŋaana okukigendamu ng'omutima gwekengedde ne mbagamba tugende mu kifo ekirala ffe tuba tumusookawo ku kyaki wano eyeerubaga we twamulindidde era ne tumugamba atusange wano. Mu kifo ky'okujja atuleetera ebiwandiiko bye yatugambye yatuweereza akamotoka ka drone nga kalimu abavubuka bakawuula abamu ku abo be twalabyeko emisana okukavaamu nga bwe bakuba essimu nti ssebo tuli wano naye tetukulabako. Omukulu n'addamu n'ankubira essimu. Twagezezaako okunoonya omwogezi w'ekitongole kino ekya NFA naye ng'essimu ze teziyitamu. Bwe tutyo okulafupana kwaffe ne kugwa butaka. Tukyagenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino era n'okumanyira ddala lwaki Bwanika Ssensuwa yabadde ayagala okutuwamba. Gano mazima nange Dean Lubowa Sava ku lwa TMC Gano mazima broadcast. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko sayidi zeeyo
njagala owulire bino. Waliwo abantu abajja ensi n'ekusudiya, ensi n'ekulimba, n'omera amampaati, n'omera ebiwaawa, n'olowooza nti oli wa kitalo, naye ng'ensi ekwazisebwazisi ku buyinza. Waliwo omulenzi omuyimbi amanyiddwa nga Alien Skin. Ensi yajja n'emwazika omukisa, bannayuganda baamwazika omukisa, naye teyategeera nti nga bwe bagumwazise basobola okugumuggyako singa anaagezaako okulinnya gye gava. Oba okitegedde bulungi, yamera amampaati ne yeewanika kwegamba n'alaga nti ye wa kitalo. Olunaku olwaleero woonoonya oluyimba lwe oyinza odunoonya wa we luzannya ne wakubula, n'amawulire yasigala ga kuzannya wabula alinga eyava mu kuyimba. Wabula waliwo omuwala ali ku TVM ayina engeri yayogedde ku Alien Skin. Njagala tulabeka akatambi kano. Bwe tuvaayo nja kwagala komenti y'omuganda wange ombuulire kubanga nze binsobedde. Njagala kujjukiza nti tutambula ne Agimiti omusomi wa dduwa. Munoonyeeko Agimiti ensonga zonna ze weetaaga asobola okuba nga azikuyambako butereevu nnyo. Agimiti munoonyeeko ku namba y'essimu eyo gy'olaba esembeyo 1515 asobole okuba nga akutaasa mbizibu ebyenjawulo. Butereevu nnyo. Katweyunge katambi kano wamma tumanye emboozi awa gyegenda. Ingakogedde bitala byolunaku olwaleero atugudde ku mwana mulenzi na Feded Singer Alien Skin. Ennaku zino takyalina music, ali mu kutusumbuwa busumbuyi, aleekaana buleekanyi. Nageza okulaba ku TikTok ali mu kuyimba nnyimba za gospel. Musima mulimu amaanyi mu musaayi, va mu gospel. Wagamba omusaayi gwa sitaani gumala. Munnange ensonga za Alien Skin yeeyongedde okutulaga nti y'omu ku Feded Singer. Teri muyimbi yali agudde nga Alien Skin munnange. Tuba tuli awo yapostinga nti alina ekivulu ennakivubu, ng'ataddeko Abitex enkuuka ekivulu. Lwakuba kino ekintu kyajja after Abitex ng'agambye mu bantu batagenda yimba mu nkuuka Alien Skin kosa ne Ronald Mayinja. So Alien Skin n'atuula ne ttiimu ye ne basalawo bateekeyo ekivulu, ne bavaayo ne bagamba nti balina kivubo. So ezaava ennakivubo omukulu Hamis Kigundu nga si musanyufu n'ebintu ono omuvubuka byagenda alanga musimanya ayinayo ekivulu ennakivubo, simanya yagenda oki openinga n'ekivulu hamu n'abyesamba n'amugamba ekivulu tekiriyo. So n'omukulu ye agamba amawulire agaliwo nti yagenze ku Wonderworld ene yali Diddy's World ekansanga agamba gyagenda okukolera ekivulu. Naye Alien Skin twagala olaba ku ticket, twagala olaba ku receipt, because artist yenna bwa booking ekifo afuna receipt. Bw'oba tolina receipt lekera obeera gambola, totutawaanya, totusumbuwa. Enkuba etukuba ekimala gye bayita ekuba omunaku tekya etukyerako n'etukuba. So bwe baba bayimbi 223 abazze ate ne bagwa okusingawo nekye twandisuubidde ye Alien Skin. Atandise oteekawo busitanti so that tava mawulire. Awoza alina Nkwakyo Festival talina receipt, venue talina. Yagambye agenda mu kisaawe kya Hamu yagambye talinayo kivulu ave ku kisaawe ekyo. Kati yasazeewo genda mbu ku Diddy's World ekansango baje gyomanyi nga Wonderworld. Abeeyo twagala omanya saidi yaabwe era tugenda batubanoonyaako, naye nga Alien Skin bangi bavuddeyo ne bagamba nti neebyo ennyinyi abyogera mbu just kutawaanya bantu. Just yagwa bugwi takkiriza nti yagwa. Simanyi lwaki ba Feded Singer tebakkiriza nti baagwa. Nakirabi waneeno ku TikTok mbu ng'ayimba nnyimba za gospel. Naddamu akayimba ka Jostede, nayo noona akayimba ka Jostede, nayo noona akayimba ka Leema. Nange aba tugenda kukolera tutya bano abayaaye beekawempe. Nze bwe munjogerako mpulira nga neetamwa n'okwetama, mpulira njagala nakunyuka. Naye nga byebyo ebya Alien Skin wammwe bali mu kututawanya butawanya. Musimanya nina Nkwakyo Festival agiteeka eri tannasasula kifo ate agabooza musimanya ndi ku Wonderworld. What are you? Stop confusing. Okay, abo be bayimbi bammwe mu bbanga lya mwaka gumu gwe tumutegeereddemu bamutuumye dda erinnya kati Feded Singer, Feded Artist mu mwaka gumu.
naye omuntu gwe yali yeerijjako yava dda mu kuyimba naye buli we boogera ku kuyimba babanga aboogera ku ye. Njagala tube nga tuvaayo eyo tetumumalirako budde. Nkugambye olunaku olwaleero omuliro gwase mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Wabula basinze okufiiringa akaliro kano ye CDF w'eggwanga amanyiddwa nga Muhoozi oba David Muhoozi, era ng'atuuse n'ebintu ne bimutabukako. Ampuliriza, njagala tulabe ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Medad Lubega Ssegona akali amaggwa bw'amututte kumpi ku kisenge. Ne baba NUP ina abasajja, omusajja omusajja akutuuza ku kisenge n'ojula okudduka mu kifo kye baakuwa. Kakati katusooke tulaba akatambika ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Medad Ssegona. I can see the trouble with my brother Gen.M7. Gen.M7 is the Minister of State for Internal Affairs. But he's not in charge of the people abducting. He's here speaking. The English call it being the ugly face of the devil. The person in charge of the abducting institutions is Gen.M7. He's not here. Sorry for the closeness of the name. Gen.M7. Security. We are dealing with CMI. We are dealing with ISO. Because police had these people in custody and handed them over to CMI. The drones are not operated by the police. He wants to clear something. Just let him clear. I know. For the record, CMI is not under the Honorable Jim. It's under UPDF. Under the Honorable both here. Under Honorable both. I'm happy now that I have the suspect. The suspect is here. And I have the suspect closest to me and to my heart. And I want to thank Gen.M7 for correcting me on that. But we have ISO. Now that both Honorable is here, let's see a commitment that his forces are going to comply with the law. Honorable both. We made a law and we said your people should not arrest and detain citizens. And beyond detaining, you're detaining unconstitutionally. I want you to express your pride on the microphone and say we are doing the right thing under the Constitution and under the Act. Okay, ate tebinnagwa. Ampuliriza, katugende butereevu tulabe ku bibaddeko mu paalamenti. Tulabe ku muliro ogwakidde mu paalamenti olunaku olwaleero. Mathias Mpuuga ajunguludde byonna ebibadde mu lipooti ya CDF n'abagamba ebyo byonna bye mwogera gasiya mwereere. Si bye twetaaga okuwulira, twetaaga kumanya abantu baffe bali luddawa. Bwe baba nga temubalina mutubuulire entaana zaabwe ziri luddawa. Awo ensi weeyagala okumanya wokka. Katusooke mu katambi kano. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Mathias Mpuuga olwaleero ayanukudde gavumenti ku kiwandiiko kye yasomera eggwanga ku nsonga z'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Mpuuga akyogedde kati ng'omusezi agula essowaani nti abakulu badda ku bannansi ne bakuba siyansa nga balwana okwekokkolako obukokkoliko bw'okulinnyirira eddembe lyabwe. Ku nsonga y'abantu 18 ab'oludda oluvuganya be babanja gavumenti, abakulu baategeeza nti emisango gy'okubulawo kw'abantu bano tegyawaabwako ku poliisi yonna nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka, wabula Mpuuga agamba nti azze n'obukakafu mu kiwandiiko kye nti ab'oluganda lwa John Bosco Kibalama baaloopa ensonga eno ku poliisi emyaka 3 egiyise. The attempt at this spin clearly shows how sections of the ruling party hold Ugandans in contempt and will not stop at anything to show disdain for them. The Prime Minister is on record of Parliament over her total knowledge as to the arrest and whereabouts of Kibalama, and we took her for her statement on record. Right, Honourable Speaker, Mr. Kibalama was fully situated. Top government officials are aware of his whereabouts and how they handled his arrest. Ono agambye nti guno bwe gwali ne ku Dennis Wangolo eyawambibwa mu drone okuva ekyebando Beppo ne John Damulira.
Mpuuga kinogaanyiza nti ebikwata ku bantu bano bonna ekitongole ekiwandiisa n'okugabira abantu endagamuntu kibirina bulungi nga kale gavumenti yeegayaaza bwegayaaza okugendayo okubyetegereza. Right, Honourable Speaker, I sampled this to tell you, to settle the matter that the victims of disappearance were fictitious, and the prayer you shall make to this House subsequently will be to eventually have occasion to situate and locate the others and confirm their existence, including the video clips I'll submit for the attention of the House. Ono akikubyewo nti abanene bangi mu gavumenti abali emabega w'okubuzibwawo kw'abantu n'anokola ye yali minisita w'obutonde bw'ensi Ronald Kibuule ne minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba nga bwe balina kye bamanyi ku kubuzibwawo kw'abantu abawerako naddala mu bitundu byabwe. That some government leaders, including cabinet ministers, such as the Honourable Judith Nabakooba, are on record claiming responsibility for some of the missing persons. During a church service at St. Andrew's Cathedral, Namukozi in Mityana, in the presence of the Archbishop of the Church of Uganda, the Honourable Nabakooba said she was aware of some opposition supporters who were abducted during elections. And when the families of these people approached her at her home in Kalangalo, she was able to secure their freedom, the freedom of the victims, from Kireka SIU. She comes as a very useful witness in establishing the security layers involved in committing these heinous crimes. Right, Honourable Speaker. Ono yeewuunyizza gavumenti okugusalira bannansi tebatera kuwandiika nnamba za mmotoka eziwamba abantu baabwe. Agamba nti ng'ab'ebyokwerinda bwe beeyambisa kamera enkessi okutegeera abeekalakaasi bandibadde nate bazeeyambisa okuzuula abawamba abantu baabwe n'okumanya mmotoka mwe babatwalira tikubanga tebabavugira mu bwengula nga binyonyi babayisa ku nguudo zeezimu okuli kamera zino. Besides, security is fond of switching registration number plates upon accomplishing their missions. Right, Honourable Speaker, this was evident in the tenure of Major General Muzeyi Sabiti as the Deputy Inspector General of Government, or Inspector General of Police, when his vehicle number plate was switched to a Toyota Hiace drone for an operation. This is the Deputy IGP switching number plate. Mu alipoota ya Mpuuga akonye ne ku kabangali ya poliisi namba 17 eyalabika ennyo mu butambi bw'okwekalakasa kwa Novemba wa 2020 ng'eriko abasajja bagenda bawandagaza ebyasinga abali mu Ssematalo. Yeebuuza lwaki gavumenti ne gye buli eno tesobolanga kutegeera baani abaagiriko. Wano wajjiddeyo n'ekirudde nga kiruma abantu gavumenti okulinnyisa amadaala g'ab'ebyokwerinda abajojobya bannansi n'abajjukiza Gilbert Bwana eyakola ekitalojjeka ku Kano Kizza Besigye wamu ne Lieutenant General Peter Elwelu. The command of the infamous Kasese killings, the one Peter Elwelu was elevated from brigadier to general and even sits comfortably with us in Parliament. Nti kyennyamiza n'okwennyamiza okubanga emyaka 3 bukya abantu bafiirwako baabwe abataali na musango mu kwekalakaasa kwa 2020 gavumenti mpaawo n'omu ku bo gwe yali eriyiridde. Alipoota ya Mpuuga esigadde eriko ensonga z'enywezezza omuli okuyimbula abasibe bonna abali mu makomera olw'ebyobufuzi okussaawo akakiiko ak'enjawulo okunoonyereza ku nsonga zino n'akakiiko akalala akalondeddwa okugenda ebuziba waazo n'okuddira buli muntu wa bulijjo awoleza mu kkooti y'amagye aleetebwe mu kkooti z'abantu ba bulijjo kubanga obusungu obungi bukulagiriza emmesa olusuubo. I thank you, Right Honourable Speaker. Can I have silence? Okay, bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kusooka ne kino ekibuuzo oba kampite buli omu ayina endowooza eno nti Bobi Wine bw'aba awulira ayagala obuyinza naye agende mu nsiko mujje tusooke tuwogeremu abaffe gwe wenna ayogera ng'obalaata
nti Bobi Wine osizza abantu, Bobi Wine toyina tosobola kufuga Uganda, Bobi Wine tosobola kukola biki. Njagala owulirize obubaka buno, njagala owulirize obubaka buno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampiza n'abanda mwena balamusizaako nnyo. Baganda bange puliranye abantu nga bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bw'oba okiraiminga nti babba akaluluko kolanga mwami Museveni byakola mu G8 ye bwe yeesimbawo ne wabeerawo okubbiwa kwa kalulu wadde nga tebabba ye yakwata ekkubo n'agenda mu nsiko n'ayekera gavumenti yabba akalulu mpaka luyawamba obuyinza. Kati gagambo ne Kyagulanyi naye agende mu nsiko ayekere gavumenti ya Museveni gy'akiraiminga nti amubbako akalulu mpaka lw'anaagijja mu buyinza. Abantu abeezza okwanukula. Gwe wenna ndaba ng'oli Munnayuganda, ng'olya emmere eriibwa abantu, nga tolya muddo nga nsolo, n'owulya ku sitoole y'olutalo lw'ekiyekera olwa mwami Museveni, n'owulira abantu abaafa mu lutalo olwo abakunukkiriza mu mitwalo 800, nga bw'ogatta amagye g'abayekera n'amagye ga gavumenti ezaliko mu budde obwo, omuwendo gw'abajaasi abaafa mu lutalo olwo tebawera mitwalo 3. Kitegeeza nti abantu emitwalo 7 n'okusoba bonna abaafa baali Bannayuganda ba civilian abatalina musango, abatamanya kigenda mu maaso. Ne bukeera enkya nga ggwe civilian aliwo olwaleero, oluusi nga n'emyaka gy'olina mu lutalo olwabeerawo tewaliiwo bakunyumiza bunyumiza, n'ogamba mbu Bobi Wine aba ayagala okufuuka president naye agende mu nsiko afuuke muyeekera nga Museveni bwe yakola mu G8. Muganda wange sisobola kubala mu magezi. Ekisooka kya byonna, lwaki mwagala nti kifuuke kyatteeka nti buli anaabeeranga president wa Uganda ayina kumala genda mu nsiko n'ayeekera n'atirimbula Bannayuganda n'alyoka afuuka president nga mwekyo mwagala kibeere bwe kityo? Eyo entegeera eri bavaamu ddi? Mwakula mutya mmwe abateegombako nsi zikyusa bukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi? Mwakula mutya mmwe abatasobola kuwuliriza musajja Kyagulanyi byagamba nti twagala kukyusa bukulembeze bwa Uganda nga tuyita mu mateeka nga tetuyiye musaayi, wabula mmwe ne musiganga mugamba nti no, ayagala okukyusa obukulembeze bwa Uganda oyina kgenda mu nsiko n'otirimbula Bannayuganda emitwalo n'emitwalo then olyoka ofuuka president. Kiki kibasumba mu mitwe gyammwe abalina endowooza eyo? Mulowooza lwaki ensi yaffe Uganda teriimu mirembe? Mumusuubira mutya ensi okubeeramu emirembe ng'efugibwa abantu abaliko ebikolimo by'emitwalo n'emitwalo gy'Abannayuganda? Kubanga omuntu ayitibwa omuyeekera tewaliwo kikolobero kikolebwa mu nsi muno kyatakola. Omulimu omukulu ennyo omuyeekera gwakola guba gwakutta abantu abo bawula emitwalo n'emitwalo egyafa, emizimu gyabwe giruluma kwaba abagitta. Ebikolimo bya famire z'abantu abo abaafa temulowooza nti byakuba miss, weebiri bikyagenda mu maaso. Kati mwagala buli kaseera ensi yaffe Uganda ebeere ng'efugibwa abantu abakolimire. Oba kitegeera abayeekera omulimu gw'abakutta, kubba, kulepinga abakazi, kulimba, kubuzaabuza, kwefuula, tewaliwo kirungi kyonna kye bayinza kukola mu nsi muno okuggyako okukola ebikyamu n'ekigendererwa ekyokuleetera abantu okwetamwa n'okwekyawa bakyawe gavumenti eriko basobole okwegatta ku bayeekera balwanyise gavumenti bagijjeko. Kati mutasobola kukola birungi bantu ne beekyawa, ayina kukola bibi basobole okwekyawa. Mumwagala ensi yaffe wangalye mu mbeera bwetyo nti buli anaagala okubeera pulezidenti olina kutta bantu ofuuke pulezidenti. Kwegamba tubenga tufugirwa abakolimire n'ensi yaffe efuuke kikolimo nga yakolimirwa eri awo terina gyeraga. Kwe kubonaabona kwe tuliko mu Uganda kwolaba, kwe kukaaba kwe tuliko mu Uganda kwolaba. Buli kimu ffe twalowooza nti omusaayi gw'abakadde baffe bakitaffe ne bajjajjaffe ogwayiika omungi bwe gutyo ogw'abantu emitwalo egikunukiza mu 8 gwamala okusasulira omuwendo ogusobola okuleeta eddembe mu ggwanga Uganda. Ne bwe mubanga mulaba nti abantu abo abaafa abangi bwe batyo tebamala kuleeta mirembe mu ggwanga, mwagala tumale kufa bameka
ensi yaffe okujjamu emirembe. Olwo mwagala tumale kufa bameka. Mutunula ebintu bino birabanga ebyokusaaga naye wallahi teri yakkirizibwa kutta muntu. Era ndagamba buli kintu kisinga mwami Museveni ne banne gavumenti ezaaliko mu buddo bwe babeera abaikira zaabakwatako omusango gwali guvunaanibwa bali balina kugenda kalabba. Temulaba nti olw'okuba baawamba ne batuuka mu buyinza nga teri ayinza bavunaana kubanga bo kati be bavunaana naye tabawa abagambako ne mulowooza nti olwo abantu bali abaafa nti byaggweeraawo. Nedda ssebo bikolimo weebiri. Mulaba muntu kubeeraawo ng'ayimirira n'abanga ekkutya gye bapakiddemu pamba gwe bayiyeemu amazzi. Wano bikukufa, wano bino bizimbye, wano alinga ati ng'obula namutega nkondo okuyimirira otegeere nti muntu yayimiridde. Ebyo bikolimo by'abantu. Mulaba muntu kubeera n'amagulu nga galinga emirawo oba ebigotta entula. Ne weebuuza nti kiki ekigenda mu maaso guno kugulu oba kiti. Muganda wange ebyo bikolimo. Mulaba abantu kutuuka kubula nabawandiikira mannya gaabwe okubaako bye basobola okwogera mu bantu nga biba tebiwandiikiddwe tebalina kye basobola kwogera. Ebyo bikolimo ssebo. Temulowooza nti nno bijja buzi bwe bityo. Nedda bikolimo. Mulaba abantu kuvunda bitundu bya mibiri nga balamu. N'atambula ne bagamba nti eyo paati emu yavunda ne bagikaza bukaza n'ekala eryawo yakala naye nga mulamu atambula. Gwe nolowooza nti nno mirembe. Muganda wange bikolimo by'abantu. Ate ebyo bitono nnyo ku bye mulabako ebibalindiridde oluvannyuma okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ate ebyo bingi. Kati twagala nsi yaffe kuwangaliramu eyo mbeera kubeera nga buli kaseera tufugirwa abantu bakolime. Oba kitegeera ffe kyobola nti tupreachinga peace, tupreachinga mirembe, tupreachinga abantu kubeera bumu, tupreachinga abantu kugoberera amateeka, kulwanyisa bumenyi bw'amateeka na kukyusa ggwanga lyaffe mu mbeera ey'amateeka. Okay, kansubire nti no bubaka mu bufunye bulungi, akansubire nti musobodde okuba nga oba oliawo mu bwekkaanya. Njagala otwala omukisa guno okwebaza ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti ng'oyawuddemu zino enkwezenge. Simanya Abedi Bwanika, simanya ate bano Batwa Kagabo, simanya baani abo bonna abali awo bakirumira mpuli bbiri oba mpuyi bbiri. So njagala kubeera buterevu nnyo nga neeyunga katambi akalala. Waliwo bannayuganda abasindikiddwa Luzira ku mere oba oliawo bagira baliirako eyo emmere oluvannyuma lw'okugenda mu maaso n'okuba nga batugumbula munnansi w'eggwanga erya China. Ono nno kigambibwa nti bamutugumbula ne bamubbako obukadde 7 bakwatiddwa nga basinziira ku butambi obwavudde ku CCTV kamera ze zaabakwasizza. Katulabe emboozi eno tugiveemu tweyongere mu maaso. Kigambibwa nti bano balumba munnansi w'eggwanga erya China ne bamunyagako obukadde 7. Poliisi okubakwata kyaddirira okwetegereza kamera enkesi era abakwate bano kuliko Jonathan Semanda ngono yali yakava Mukomeera ennaku 3 emabega oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno saako ne Joram Mwebaza ne Ashraf Nsiko. Bano balabiseko maaso g'omulamuzi Siena ow'omugisha era oludda oluwaabi lugamba nti obulumbaganyi ku munnansi wa China ono bwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi. Okay, olutalo lukyali lw'amaanyi ku interview ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ekisinza okunnyumira nti bannayuganda oluvannyuma bamaze ne bagenda nga bategeera interview eno kubanga omu ku bantu be tulina abali smart mu Uganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'aba ayogedde ekigambo abanga eyasoso kikolako research Guy Mugezi ojja kunzikiririzaamu oba ogaane. Okitegeera kaakati njagala nkukwase omu ku bannayuganda bemmanyi nti balalamu. Njagala nkulekera Itongwa yeekolera ayina obubaka eri abo bonna abagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawagira ebisasiro ebisiike oba ebisiyaga mu ggwanga. Njagala bateera wano mbagambe tutambula ne Ajimiti musomi wa dduwa munoonyeko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo esembyayo 1515 asobole okubeera nga akuyamba mu bizibu ebikusumbuwa. Kambateere wano mbalekere yeekolera Itongwa
atakuumira mpeera abankuumire mbaagala nnyo. Oyo Bobi Wine agenda kutunda ensi yaffe mu basiyazi. Bobi Wine n'amala abeera president, ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Twegatte tulwanyise Bobi Wine tumulemese okubeera president, tugobe ebisiyaga mu Uganda. Ebyo ebigambo byogerwa abantu abalengerera okumpi ng'ekisolo kye bayita embizzi. Bobi Wine agenda kutunda ensi yaffe mu basiyazi. N'amala abeera president, ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Twegatte tulwanyise Bobi Wine tumulemese okubeera president, tugobe ebisiyaga mu Uganda. Omuyimbi gwe bayita Amani Basudde yagamba nti walikola ekintu okulumya agundi, ate n'owunzika ng'oyambye muyambe. Museveni ayagala okukozesa ebisiyaga okusuula His Excellency Bobi Wine. Naye ate mu statement zakola okusuula His Excellency Bobi Wine ate zisuula ye. Nazzi kuno bazadde baffe baatukubirizanga okutambuza essimbo. Era baatugaananga okutambuza ekimama n'ekigendererwa. Nti omuntu gy'okoma okutambuza ekimama oyinza okwetega n'ogwa wekka nga terina kutteko. Ne gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni essaawa eno eringa ng'omuntu atambuza ekimama. Kaakano yeeteze yokka n'egwa nga tewali agikutteko. Kubanga bw'ondaga nti Bobi Wine singa afuuka president, ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Agenda kutunda ensi yaffe mu basiyazi. Era n'ogamba lwanyisa Bobi Wine bw'oba oyagala okugoba ebisiyaga mu Uganda. Kabeera kabonero ak'essimbalala nti president abeera atudde mu ntebe obudde obwo y'avunaanyizibwa ku bisiyaga ebibeera mu ggwanga. Era singa president abeera teyakyawa bisiyaga, ebisiyaga bisobola okubeera mu ggwanga. Singa president abeera yakyawa ebisiyaga mu buli ngeri, ebisiyaga tebirina kubeera mu ggwanga. Bino ebiri mu Uganda olwaleero ebikudde ejjembe, ebiri mu masomero, ebiri mu mabaala, ebiri mu maloogi, ebyatuusa ne palamenti namba okubidisikaasingako ebiyiseeko etteeka babiteekeko ne penalty. Bobi Wine yafuga. Ebiri mu Uganda essaawa eno bwe kiba nga Bobi Wine bw'anajja ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Ng'era essaawa eno olaga abantu nitulwanyise Bobi Wine aleme kufuuka president bwe tuba tetwagala bisiyaga mu ggwanga. Bino ebiriwo bye watuuka n'okuteesaako ba palamenti byatuuka n'okuteesaako. Bobi Wine yatudde mu ntebe esooka. Era bwe kiba nga ye bw'anajja ebisiyaga bigenda kweyonera Uganda oba bigenda kwettanira Uganda, bino ebiriwo bivunaanyizibwa kwani? Walikola ekintu okulumya gundi, n'owunzika ng'oyambye muyambe kkiriza. Nabagamba nti mu butamanya bwammwe ate mwe mweyiwira amanda mu mbugo. Kuba musiize ekifaananyi nti president atudde yavunaanyizibwa ku mize egibeera mu ggwanga. Era ne mugamba Bobi Wine we munaamuleka okujja, ebisiyaga bigenda kwandaala mu Uganda. Byo bino ebiyandadde bivunaanyizibwa kwani ng'ate Bobi Wine si afuga. Palamenti y'eggwanga eddamba etuuka okutuula okuteesa ku kintu ekitaliiwo. Singa ebisiyaga mu Uganda bibadde tebiriimu, kyalibadde tekyetaagisa palamenti kutuula biteesaako. Naye olw'okuba nti byali byandadde nga bikudde ejjembe kasiggu, kyawaliriza palamenti ennamba okubiteesaako. Nga waliwo n'olunaku palamenti lwe yatuula olw'Essande eteesa ku bisiyaga okumanya byali bikudde ejjembe. Kakati byebyo ebyali bikudde ejjembe oba ebikudde ejjembe bigenda mu maaso mu Uganda olwaleero, mutuuke n'okubiwera kubanga tosobola kuwera kintu kitabaddeewo. Byo bivunaanyizibwa kwani? Bobi Wine yabadde atudde mu ntebe esooka. Bwe kiba nga bw'anaafuuka president, ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda oba bigenda kubeera nga si byankiso mu Uganda. Kabonero akalaga nti bino ebiriwo bivunaanyizibwa ku Museveni. Kyokka ate by'oyagala okukozesa okulwanyisa ono atannatuulawo. Mukkirize mbavume n'ekivumo kiikino mmwe abalengerera okumpi ng'ekisolo kye bayita embizzi nti mwakwenya ate mwagala okweteeka mu luubu lw'abategeera naye nga temutegeera. Olunaku olwaleero nzikiriza ti mu kalica yaffe ey'ekiddugavu ebisiyaga si birungi.
Era buli lwensanga omuntu abivumirira ne bwe mba sikkiriziganya naye kwolwo ntego okutu ne muwulirizaako ne nnyenya omutwe nti mutuufu. Naye nga tonnalwanyisa bisiyaga mu Uganda oba mu ggwanga lyonna, sooka onoonye omuti okutudde ebisiyaga gwe guliwa nti bwavu. Tosobola kubeera nga gwe yeekolera itongwa ng'obye wasoma by'okola ng'era omulimu gw'okola gukusasula ssente bulungi, then Chris Mubiri w'omusiyaza ajja kukuba akaama mu kutu. Waye yeekolera badde njagala kuyita mabega kukuba ssasi ku nnyuma naawe n'okkiriza. Era omukubirawo oluyi kubanga ebyo byaleese oba byayagala okukutenguza ate ggwe by'olina. Tukkirize tugaane nti mu mukwano ogwo gw'ekifuula nnenge temuliimu kwegomba. Toyinza kugamba gwe yeekolera atamanyi bya kisiyaga n'olengera Chris Mubiru n'ogamba omusajja oyo mwegombi. Naye olw'okuba Chris Mubiru yagenda e Bulaaya ye n'adda n'amayisa ge yakomawo yeegomba nze. Naye kyokka olw'okuba nti sitalina bigambo byagenda kuŋŋamba bintengule, ajja awanisa ebyo bye nnoonya nti yeekolera ebyo by'okeera okunoonya ate nze byendeese. Kakano kabbye mu W k'okeera okunoonya nkuwadde ennyumba emuyenga apartment namba byonna bye tukolerera. Bambikkiriza kubba essasi ku nnyuma, bambikkiriza yeekolera nkubikkula ebbuutu. Kakati olw'okubanga wasoma ebitabo byo naye bulijjo ogenda okunoonya omulimu bakubuuza ani akusindise. Ennyindo yo nga tulaba tefaanagana nayaffe. Munnange olwaddaaki Chris Mubiru ebigambo bye ne bikutengula kubanga ayina by'azza kuwanikidde ate bye weetaaga mu bulamu obwa bulijjo. Takomye ku ekyo n'akusuubiza n'okukufunira green card ogende e Bulaaya, naye nga gwe gwayagala otwala mu Amerika walemesebwa n'okugenda e Dubai. Be agent bi kampani bino ebyaba mu 7 byakutunza ako akatono ke walina ne bibba ssente zo. Kakati omuti okutudde ebisiyaga babuyita bwavu. Nga tonnalwanyisa bwavu mu Uganda tosobola kujjawo bisiyaga. Bwe kiba nti mu muti okutudde ebisiyaga babuyita bwavu, kyokka ng'omuti okutudde obwavu babuyita mu 7, wallahi ya Mungu tosobola kulwanyisa bisiyaga kubigoba mu nsi nga Uganda ng'ekyakulemberwa mu 7. Ensi omutali minimum wage, abantu mwe bakyakolera nusu 3,000 less than $1 mu Uganda. Mukyalimu omukozi akola naye nga taweza yadde $1 emu. Eyo ensi mwoyagala okugoba ebisiyaga. Mu Uganda mulimu abantu abatudde mu mayafeesi naye nga tebasaanidde kubaamu olw'okuba nti baana b'abagundi, olw'okuba nti balina ennyindo etayagaagadde. Ne weesanga nga balina experience okukola emirimu egyo. Bonna bammiddwa omukisa ogukola emirimu egyo olw'okuba nga tebava mu kabira eri naye nga weewaawo balina experience. Olw'okuba nga tewali abasindise kyova olaba nagambako mu 7 gye buvuddeko nti awe Makerere waliwo kosi gy'otannalengera gy'olina okuteekawo ate nga yeey'omuzinze ennyo naye temugifuddeeko bagiyita ani akusindise. Kubanga ne bw'olisoma obwa yinginiya nga tolina akaani akusindise togenda kufuna mulimu. Ne bw'olisoma obwa auditor nga tolina akusindise togenda kufuna mulimu mu gavumenti. Ne bw'olisoma obwa accountant nga teri akusindise togenda kufuna mulimu mu gavumenti. Ne bw'olisoma obwa secretary nga tolina akusindise togenda kufuna mulimu mu gavumenti. Akabonero akalaga nti byonna by'osoma mafaaya singa tolisoma course gye bayita ani akusindise. Era kyenva ndaajanira Kataaha mukyala Museveni maama awe Makerere muteekewo course gye bayita ani akusindise. Otherwise ebisiyaga mugenda kubyogerako bwogezi, mugenda kugamba nti byabatama naye ng'ate yemmwe omuti okutudde ebisiyaga mu Uganda. Kubanga omuti omutuufu okutudde ebisiyaga mu Uganda babuyita bwavu, kyokka nga yemmwe muti okutudde obwavu
mu nsi yattu Uganda. Mu Uganda weewaawo ebisiyaga kizibu. Nesi kye kizibu ate nze yeekolera kye nnyinza okuteekako omulaka. Omanyi nabagamba society tetereeza makaago. Wabula amakaago ge gayina okutereeza society. Gwayagala okulaba ku Uganda ey'enkyanga nnungi tereeza amakaago. Wabula Uganda si yeyina okutereeza amakaago. Kubanga abaana bo ye Uganda ey'enkya. So Uganda ey'enkya ate si be baana bo. Community tetereeza maka. Wabula amaka ge gatereeza community. Kyabuvunaanyizibwa gwe ng'omuzadde okuze bulungi abaana bo bagase community. Otherwise essaawa eno mu Uganda ebisiyaga si kye kintu kyenyinza okuteekako omulaka ng'ate babirya with option. Gwe agenda atemula bannayuganda oba temula beeyagalidde. Museveni gwe agenda atemula bannayuganda oba temula beeyagalidde. Nga tonnalwanirira ono gwe bawanikidde ebirungi ne bagenda ne bamubikkula bbuutu. Naye ate nga ggwe kennyini ng'omuntu osiiba otigumbula bannayuganda olutatadde. Abantu abattibwa ku 18 Novemba omwaka gwa 2020 nga His Excellency Bobi Wine mumukwatidde eruuka mu campaign. Mwalimu abakyala abaali bateetaye mu byabufuzi ng'abamu batera okwogera nze siri munnabyabufuzi. Nga tebabadde na Bobi Wine, nga tebabadde mu kwekalakaasa, omukyala yali atambuza mmere ne mumukuba amasasi. Oyo teyeeyagalira kumukuba amasasi kubanga ye n'ebyobufuzi yali abyebalanye. Naye ng'ate alina okunoonyeza abaana b'Ekiguli Amagala eddiba nti ye ne bwawulira obwegugungo olw'embeera gy'ayitamu. Lwakoze lwalya, lwatakoze talya, n'abaana be tebalya. Kyeyava yasalawo akole wakati mu buvubi, wakati mu masasi agabwatuka, mukazi wattu ne mumukuba essasi. Kakati nnemu okulwanirira oyo gw'olesezza obulamu bw'ensi eno, gw'ofudde omulema, wabula ate nnwanirire gwe babikkudde bbuutu olw'okuba ayagala ebirungi ebyamangu. Nti amaanyi oba obusungu bwe yafuna nga bamumye emirimu mu kifo ky'okubukozesa okujja okunnegattako tulwanyise gavumenti, ye yasalawo kugenda kufuna byamangu nga bamubinula obutonde bwe oba nga bamuyita emabega. So nga gwe buli w'owulira ng'onyigirizibwa mu nsi yo bubeera bukulembeze bukyamu. Mu kifo ky'okunneegattako tulwanyise obukulembeze obukyamu, wasalawo kwegatta ku kulisi mubiru akubikkula ebbuutu. Wabula oyagala nze yeekolera itongwa nzije nnwanirire ggwe nga sinnalwanirira bwenkanya mu nfa ya Ddaani Kyeyune gwe baakuba amasasi, nga sinnalwanirira bwenkanya mu nfa ya Yasin Kawuma gwe baakuba amasasi, nga sinnalwanirira bwenkanya mu nfa ya Rita Nabukenya Kabanga lya polisi gwe yalinnya, nga sinnalwanirira bwenkanya eri Ashirafu Miracle atambula n'essasi mu mutwe, nga sinnalwanirira bwenkanya obwa Franka Senteza eyalinnyibwa mu motoka ya polisi. Naye oyagala nnwanirire ggwe eyatwala obusungu bwo mu kifo ekikyamu. Njagala obbategeezaako ebisiyaga it is an option okubirya, kyokka ate okututigumbula, okutuwaŋŋangusa, okutusiba it is not an option. Bakuwamba teweeyagalidde, bakulesa obwana bo nga gwejjakana nadduli nga teweeyagalidde. Nze nnina kulwanagana n'ebyo. Bino ebintu ng'ebisiyaga sigina ngeri gye ŋŋenda kubirwanyisa dayirekiti, kannwanyise bibireeta obwavu, bad governance. Senga nnalwanyisa bad governance eno neevaawo, ŋŋenda kuba nzigyewo obwavu,
n'ebireetebwa obwavu. Waliwo abaana abanyakula obusimu ku nguudo naye ng'ate si babbi. Pastor Bugembe waŋŋamba nti yakulira ku street asooka kuŋŋamba nti teyabbako ku ssimu ya muntu. Kale tezaaliwo mu budde obwo kaŋŋambe zaali ntono. Asobola okuŋŋamba teyanyakulako ku kasawo ka muntu. Naye yakanyakula yeeyagalidde oba yakanyakula lwa kwagala kwe. Because yali anoonya kyakulya. Nti embeera gye yali ayitamu yamusindiikiriza okufuuka omunyakuzi naye Katonda bwe yatereeza obulamu bwe ejja emize yagireka eri mu bikadde. Kyangu nnyo okugoba ebisiyaga mu Uganda kuzannya n'akwagala. Nze mumpe obuvunaanyizibwa oba okugoba ebisiyaga mu Uganda sigenda bikwatako direct. Kasita ngoba mu 7 bwe paba His Excellency Bobi Wine n'atuula ne tujjawo obwavu oba ne tulwanyisa obwavu. Uganda neekomyawo minimum wage nti omukozi asookerwako alina okuba nga asoofuna emitwalo 2 oba omutwalo 1.5. Kampani yonna etalina busobozi busasula mukozi mutwalo 1.5 asookerwako kitegeeza tennatuuka kufuuka kampani. Minimum wage gizze. Emirimu gigabe kusinziira ku busobozi so si ku kabira so si kwanya kusindise. Uganda ejja kuyakayakana ng'ebyemyasa tusooke tusekere mu bibatu nti owenyirira gitongwa mu mpite enkomeerewo ate mizira lyoke mbagambe n'ekiri balemu okwebigika kubanga obwavu bw'obugoba n'emize egibugirako automatically obeera ogigobye. Naye nga Museveni wano oba ogweteebye. Kino kye muli mu kukola ennaku zino okulaga nti Bobi Wine n'amala afuuka president ebisiyaga bigya kubeera mu bingi mu ggwanga. Oba okkiriza nti incumbent oyo atudde mu ntebe esooka y'aba avunaanyizibwa ku bisiyaga mu Uganda kati bino ebiriwo automatically okkiriza nti ye gwabivunaanyizibwako. Ate era nakugamba Museveni tosobola kugoba bisiyaga mu Uganda kubanga ababireeta ate bw'osakamu obuyambi. Ababireeta ate be basasula ne poliisi ate yali birwanyisizza. Poliisi ya Uganda esasula gavumenti ya Bungereza. Kyokka ate poliisi yeeyina okukwata abasiyazi ate ng'ebisiyaga bijjumbirwa abazungu era biwagirwa nnyo abazungu bivujjirirwa abazungu. Kakati mbuulira poliisi nkusasula musaala kugenda kukwata bintu byange oba bantu bange be nnateekayo okubunyisa omuze gwange ng'okyali masikini Museveni. Nga Uganda ojja gitambuliza kuleebeeta toyina capacity goba bisiyaga mu Uganda. Uganda nsinga gesobola okweyimirizaawo. Naye ono Museveni yamanyira okubeera masikini ne bwagaggawala. Wallahi olw'okuba ssente abadde afuna za kakeeka alaba nga tasobola kuva mu bwamasiikini. Bantu bangi abo bemulaba e Kampala ababeefuula abalema abamasiikini nga abagagga balina zibooda balina nezikamunye. Naye lwaki balemera mu bwamasiikini nti bino ebyobugagga bijje mu bwamasiikini ne balemalira mu bwamasiikini. Kali ne Museveni today yalemalira mu bwamasiikini. Buli omusajja alabirira amakaago lwana kugamba leero tosulayo osobola obutasulayo ate maami nkyaba n'alya kya abaana bange angambye leero sisula wakawali amajinni akolera amateeka. Nkulayirira ng'okyetaaga obuyambi bw'omuzungu obungi ennyo nga ne poliisi yo yakyagisasula toyina kapasite egoba mizeege. Ayagala okugoba obulungi emizeege y'omuzungu sooka oyige okwemalirira obeere ng'omusajja nga ono Kibomberi omuvubuka omuto Kijana wa Burkina Faso ya Abdul Traore Thomas Sankara wa generation eno yagobye abazungu yagobye n'obuyambi bw'abazungu tayagala. Kati oyo ayina kapasite egobe emize egyaleetebwa abazungu kubanga takyetaaga buyambi bwa muzungu. Naye gwe ng'okyetaaga obuyambi bw'omuzungu toyina busobozi bugoba mize gy'abazungu kubanga ne poliisi erina okukwata abasiyazi ate esasula gavumenti ya Bungereza. Bw'oba olaba kisoboka n'olwekyo ne ŋŋamba yeekolera itongwa sirijja kulwanyisa bisiyaga
abayingira ebisiyaga babiyingira with an option kyokka ate be batigumbula babatigumbula tebeeyagalidde era teba choice yaabwe tekuba kusalawo kwabwe nti mutukuba amasasi kansooke nnwanirira abo bino ebisiyaga byangu nnyo lwanyisa oba tema miti kwe bitudde bwavu omuti okutudde ebisiyaga bwavu kyokka ate omuti okutudde obwavu baguyita Museveni temawo Museveni ebizibu ng'ebyo bigenda kugendera awo byonna kubanga ffe mu Buganda tetuleekaana na Ndegeya buli ku makyokkeera okuzigoba vaawo si bwe kiri wabula mu Buganda tutema muti gwa Ndegeya kwe zibeera zireekaanira bwe tuba twagala okuzigoba kubanga ne bw'ozigoba genda era zijja kumala kuzidde kubanga omuti kwe zireekaanira gwe gukyaliwo guteme olaba oba zinadda ne bw'onalwanyisa ebisiyaga nga tonnalwanyisa muti tonnatema omuti kwe bitudde nkulayirira tosobola bimalawo Museveni kye kizibu kya Uganda si bisiyaga kubanga ebisiyaga bibeera ekizibu ate Museveni akulaze nti ebisiyaga bireetebwa incumbent ani incumbent tudejjawo Museveni ogobe ebisiyaga tonga yeekolera ngenzi